Parliament ekunyiza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Chigundu ku lw'obutategeka kulonda kwa bukiiko bw'ebyalo okumala emyaka 16. Okusinziira ku babaka, kino kiviiriddeko obumenyi bw'amateeka wansi ku byalo obukudde ejjembe era n'eragira okulonda kubeewo mu bunnambiro ng'omwaka guno tegunnaggwa. The Commission has planned for the concurrent conduct of activities for the elections of village council chairpersons, parish council chairpersons and women committees stock councils from village to national level by lining up, because that's the constitutional position we stand with now. A roadmap has been prepared as required to guide the Commission in the implementation of the activities spanning over a period of 156 days. That is the roadmap which we shared with this country, with the government, that helped us to run through the general elections. And the details are attached in Appendix 1 as to how those days are arrived at. Engineer Dr. Chigundu abadde alabiseko mu kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu gy'agasimbaganidde n'ababaka ba Parliament abamusomozza nti bamuwadde buli kimu omuli ensimbi wabula n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Is the other 7.something billion, 0.3 years. Now, without forgetting the municipalities which were created recently and even the women councils, that budget, I think, was for the LC1s and LC2s. I think that was the budget which was passed by the previous parliament. But when he talks of this within the budget, it confuses the whole committee. And it seems these things, really, some people are not serious. Engineer Dr. Chigundu agamba nti ensimbi gavumenti ze yamuwa obuwumbi 7 n'omusobyo tezimumala kutegeka bukiiko bwa byalo kubanga alina okutimba enkalala z'abalonzi kw'ossa n'okusomesa abanaalondesa era nga kino kijja kumuwa emmentako obuwumbi 37. Mr. Chair, in your letter you required details concerning the roadmap as well as time frame, budget breakdown, filling of vacant positions in local government, sample of village registers, and election of special interest groups. Those are the 5 issue areas. Ssentebe akkaatiriza nti etteeka ly'okulonda terimukkiriza kulondesa nga tatimbye enkalala z'abalonzi nga n'olwekyo tayinza kumenya amateeka ga kulonda kubanga ababaka ba Parliament balagidde. Wano waweeredde ababaka amagezi nti bwe baba baagala okulonda kubeerewo mu bunnambiro bakyuse mu tteeka ly'okulonda. Etteeka liriwo kati nga tugoberera buli kimu ekiri prescribe sente zetusaba naye tubagambye nti mukyuse etteeka era kati zegundi ezigenda okubaawo ku Monday nga tubagambye meeting eri okubaawo kirabika kitandise okukkirizibwa bikirakyusa sente zijja kugga. Ababaka era bagamba nti Chigundu ensimbi zasaba nnyingi nnyo nga tebalaba nsonga lwaki ayagala kutimba nkalala z'abalonzi kyokka nga abalonzi bagenda kusimba busimbi mu migongo gy'abeesimbyewo. Naye kakati bano batuzizza nti etteeka ligamba tulina okudisiplinga, tulina okukola register, tulina okukola ebyo ffe tusibe twalowooza ku tuve tutuga Minister wa Justice agenda atunule mu tteeka aggyemu ebiteetaagisa ssente eziriwo abantu beeri balinda kusimba nnyiriri abantu beemanyi ne bakandidate beemanyi abasajja bakuyiga dda n'abakyala bakuyiga dda tewali kyetaagisa nakugamba nti ate tubawo obudde bagende bakampeining abantu bakampeininga dda nga ffe ng'akakiiko twagala obululu buno tukole ki bubeerewo ssente miliyoni twasabye electoral commission miliyoni 7 eziriko nazo zitandike tulabe awezikola ki aweza kutuusa. Kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokulonda mu mwaka gwa 2006 kayise embalirira yasooka nga yali ya buwumbi 129 wabula gavumenti n'egigoba nti yo yali teyina nsimbi zenkaniddeawo okutegeka okulonda kuno. Ng'engeri emu ey'okusala entoto okulaba ng'okulonda kw'obukiiko bw'oku byalo kubaawo, Parliament mu mwaka gwa 2014 yakyusa mu tteeka ly'okulonda era n'eragira okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo kubeere kwa kusimba mu mugongo kubanga wano ensimbi ntono ezaali zeetaagibwa. Wabula wadde ng'ekizibu kyalinga ekigonjoddwa, guno si bwe guli kubanga akakiiko k'ebyokulonda bwe kaddamu okufulumya embalirira endala kasaba obuwumbi 37 okuteekateeka okulonda okupya. Kubanga yo gavumenti egamba obuwumbi 7 n'omusobyo bwe yawa akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda okupya zimalira ddala. Monday tujja kubanga tulinako olukiiko local government minister wa local government, minister wa constitutional affairs ne minister wa finance kusaawa 5 tusalemu tulabe nti elections zino
zijja kubeerawo ate zibeerawo mu mwaka guno ogw'ensimbi. Tujja kwogera kuva mawulire ku Gwokubiri nga tubanyonyola elections zigenda kubeerawo ddi, naye elections zino zijja kubeerawo oba ssente zeeyongera oba tezeeyongera, tujja kulaba nti elections zino zibeerawo. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati wategeereza nga wagenda okwanjula ensonga eno mu lukiiko lw'abaminisita era n'asuubiza nga okulonda bwe kuteeka okubeerawo mu byalo emitwalo 6 ebyetoolodde eggwanga lino omwaka guno. Wadde nga gireyo mu myaka 16 ng'okulonda abakulembeze b'ebyalo tekubeerawo, Bannayuganda musaanidde muddemu essuubi nanti kati wandibawo akakisa okulaba nti bakyamani b'ebyalo balondebwa omwaka guno. Kino kidiridde akakiiko akavunaanyizibwa ku gavumenti z'ebitundu mu Parliament okuteeka gavumenti ku nninga kw'ossa n'ekitongole eky'ebyokulonda okulaba nga bakola buli kisoboka okulonda abakulembeze b'ebyalo kubeerawo omwaka guno, era ng'ekyenkomeredde kyakuvaayo Sabbiiti ejja. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.